abatuuze bano balina commitment mu Katonda y'amaanyi. Weza ogirabye gy'ogiddemu olabe ne bwafaanana naye tulina ekirooto bakiyita Pentagon. Tujja kugizimba ekkanisa etuuza emitwalo 38 apulaani yaffe ekirooto kyaffe ettaka baalipima nga limala etuulawo bulungi epaakingi n'ebaawo. Tujja kuzimba Pentagon era tumanyi nga Mukama ajja kuwangaza ate ng'era okyalina mu bukulembeze ojja otuleko mu Pentagon nga bw'otuddeko Bisooto akasiibolo kakusira tusanyuse nnyo ddala tukwagala nnyo tukusabira era bw'ozze wano twebaza Katonda kubanga ekkanisa nnyingi naye osalawo buli wofuna akadde buno si bwe busoosa ate si bwe busemba. Nsanyuse eko okumanya namanya nga sinafuuka minisita nzijukira bulungi bwe wansabire ensala ey'amaanyi ennyo nga ndi mu ofiisi yange eri ey'obwannamateeka. Nali ntudde wansi bw'ati najja nansaako emikono nansabira. Bwe yamala okusaba nanyimusa bw'ati nali simanyi nti musajja muwanvu nnyo omusajja ka muwanvu nnyo. Bisikeeyo mu mwaka ogugenze obiteeke mwaka oguddako ate era mwaka oguddako teekateeka ebintu byamu ate bw'oba owandiika kimanye nti owandiikira Katonda. Your vision is like a letter to God. So imagine if you had to write a letter to His Excellency, your needs in 2025, what would you write? But remember, he's a human being. So now you are writing to God. So write as somebody that is writing to God. God is a creator. When you are writing a letter to God, when you are writing your vision to God, remember that He is not limited. Remember that. Ogenda kibeeramu bw'okoleko paati gy'okozeeko abaddawo bakoleko paati gye bakozeeko n'abaliddawo. Mukama yakimbikulira nti singa bannayuganda tetubeera na kwolesebwa, Uganda ne bwerangira okwolesebwa eba emaze budde kubanga Uganda yeffe. Kati Uganda bwegamba nti era vision 2040 naye ng'ate omuntu sekino omutalina wadde vision y'omwezi 2040 eba erina okufulopinga. Nolwekyo buli mwaka nga tumalako omwaka ng'ennaku z'omwezi 3 mu Desemba tukuŋŋaanira ku Canaan Land nga tuza okwebaza Katonda abaatuyisiza mu mwaka era nga tumwebaza olw'ebyo by'aba atukoledde mu mwaka ate wabaawo ebitransfaringiddwa nga bigenze mu mwaka guddaku. Kati ebitransfaringiddwa nga bigenze mu mwaka guddako tetwemulugunya nti Mukama era bino twabisaba tobikoze, tusaba naye waliwo tayimingi ya Katonda. Kirekako olukongolo naye Bayibuli etugamba tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe. Mukama akulwanirire, Mukama akukuume, akuwa obulamu, byolya ne byonywa bamalayika ba Katonda babikeberenga. Buli kimu kyonna Mukama akikolereko, entambula ebeere ng'eriko bamalayika abagyetoolodde. Weewaawo gavumenti yakuwa abakuumi naye Bayibuli etugamba mu Zabbuli 27 kibwatakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Tusaba obukuumi ku bulamu obwo obuva mu ggulu lwa gavumenti yaffe ku mukyala wo, ku baana, famire yonna n'abazzukulu. Ate Mukama yongera okukuwangaaza ku lw'emirimu gye wakolera ekkanisa edda negyokola leero ate negyo gyokolera ensi yo. Okolera Katonda n'ensi yo nga mmoto y'eggwanga lino. Mukama akuteekeko ekisa ekibanga kitategerekese, Omwoyo Omutukuvu ayambe abantu bakitegeere naye oweereza obuweereza bwakuwangaaze akwongere ekisa ne maaso g'owekitiibwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni mu linnya erya Yesu. Amen. Wansi nga bwekusula bwetyo okanyugidde mu ofiisi Katonda afuuka minisita. Kasita akugaa nti nga bwekusula bwetyo Katonda aba nekyakola olidda n'olukuzibwa mu linnya erya Yesu. Kale zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Enter that Pentagon.
ettaka lyembeeramu buli kiseera nejjo nali kikuuba eri weno tetwayogedde ku simu nabadde natera okuyingira Hoima nabadde alwandireya bwe nabaze neŋŋenda ekikuuba eyo mundawala era nalese abantu eyo bazina nenvaayo neŋŋenda Hoima this very far nakomyewo mu Kampala very late and I'm happy to be here. So ettaka President Museveni atitereezezza naye abantu bakyali bazibuzibu naye tebajja kumalako. Kabaka yamugamba nti nguza ekibanja kyekyo n'agamba nti newankubadde ndi mwavu omwavu taba na kake sijja kuguza ebaddirira mubimanyi nokakati oyinza okubako kati okay oli mugagga olina nyingi omwama naye akange sijja kukatunda abo gwe yagula oba oguza empewo directive bwekyo bwegamba ate ina force of law. Bw'obeera ku kibanja kyo tewali akugoba ku kibanja kyo tewali ajja n'agamba nti weegule kubanga teweegula kikyo. Nina akatambala kange wano kenkutte mu ngalo k'ensangu z'etuuli toyinza kujjaeroga nti akatambalako ate keegule kubanga kako kange kakati noweekyawo ekibanja kikyo nolwekyo ekyo akugamba weegule aba akubbye bubbi. That's number one anti-constitutional. Number two, directive za president zina force of law kubanga zikolera mu article 99 ya constitution sub article 1, 2 and 3. I have 3 cases in the Supreme Court nga zigamba nti it has the force of law. Nolwekyo tewali ajja n'agamba nti weegule kubanga kikyo. Namba tunaga tewali ajja n'akugamba nti ekibanja nze nina ekyapa ekibanja kyolina kinene nnyo kyayiika 8 n'olwekyo mpa 7 nkuwa ekyapa kwemu. Oyo naye aba mubbi kubanga ekintu kyo kikyo kyonna kikyo. Kati akugobako yenna akwatibwe era mundaba abandaba nambakwata nti ogobye ate abona abagobwa obazzeeko era kyebamundaba nga mbazzaako bwebanga court order yezze directive ya president ya 28 February 2022 egamba nti court order egobawo ekibanja ku ttaka esooka kuyitawa wa RDC ne security committee ya district nejja neba approved by Minister of Lands. So bwebanga si approvize an eviction oba olina court order oba tolina eyo court order ebaafu ekitegeeza nti as we stand now buli muntu yenna alina security of occupancy. I want to see